okutandikira mu ssaza Kyaddondo Nnaabagereka Sylvia Najjinda yennyamidde olw'abazadde abeesuuliddeyo ogwa Naggamba okubuulirira abaana baabwe okuviira ddala nga bakyali bato ekiviiriddeko ebikolwa eby'okukabasanya abaana abawala okweyongera. Nnaabagereka bw'abadde ng'ayogerako eri Obuganda ku lunaku olw'ensi yonna olw'okwefumiitiriza ku mwana omuwala olwa International Day for the Girl Child mu yaafeesi ye wano ku mbuga enkulu eya Buganda mu Bulange Mengo, agambye nti okumalawo ebikolwa nga bino abazadde balina okutandika okubuulirira abaana bano ku myaka emito ddala. Kabasanya abaana ab'obuwala ekyo kikyagenda mu maaso. Ekyomutawaana nti kino kitandikira ddala okuva mu maka gye batambulira mu nguudo, kiri mu masomero, kiri buli wamu. N'olwekyo nze kyenva ngamba nti abaana ab'obuwala tutandike mangu okubabuulirira n'ab'obulenzi, kubanga ate omanyi bw'obalekayo bw'obuulirira omuwala ate n'omulenzi olina naye okumubuulirira. So n'olwekyo tutandike ku myaka ng'abaana bakyali bato kasitandika okutegeera ekyokukola, kubanga ebintu bye bigenze bikyuka era olaba n'abaana n'okutegeera kw'abaana bategeera mangu banguwa mangu okukola ebintu okusinga ate nga bwe kyali. N'olwekyo tutandike mangu okubabuulira emitawaana egiri ku nguudo egiri wabweru eyo, basobole okuba nti omuntu bw'ajja okubasikiriza n'obuntu obutonotono oba omuntu bw'ajja okubagamba ebintu ebisobo omwana abanga akimanyi. Ate okukimugamba tekitegeeza nti ajja kukikola, kubanga bamu bagamba kati otandika okugamba omwana ku bintu ebyo tekiba ate kumugamba nti atagenda abikole, si kitegeeza. Kye tuba tubona nga tulina programu yaffe ekisaakaate. Programu eyo etandikira ku myaka 6 n'okweyongera waggulu, naye nze ndoza n'okulowooza tekirina kutandikira ku myaka 6 n'emyaka egya wansi okusingako awo kyandibadde nakyo nga kikola bulungi. Tulina okutwala obuvunaanyizibwa ngaffe bamaama, bataata, abantu abalabirira abaana awaka, kuba nti tubalabirira basobole okwewala ekyo. Mu ngeri y'emu muzzukulu wa Muyingo Nnaabagereka asabye bekikwatako balowooze ku kusitula omutindo gw'amasomero kubanga nagwo gukoze kinene nnyo okusuula omwana omuwala, era asabye n'abaana abawala bekkiririzeemu nga lwe banaasobola okutuuka ku buwanguzi. Mu nsi yaffe ebintu bingi ebizze bibeerawo. Jjukira mu myaka egiyise eyo ekintu ekimu abantu kye baali beekwasa ennyo nti abaana abawala tebagenda ku ssomero kubanga batwala abalenzi. Weewaawo ekyo kikyaliyo, naye nze kye ndowooza ate ekisinga kati okusikatiza abaana abawala emabega sente okubanga tezirabika okufuna ebyo ebintu ebyetaagisa. Muyinza okugamba nti waliwo UPE schools abwereere, naye ate n'omutindo ogw'essomero oguba nga si mulungi oba ogw'ensomesa oguba nga si mulungi nagwo guba gunyigiriza omwana ow'obuwala. Abamu ne beesanga nga basomawo emyaka mitono ne bava mu ssomero ne bafuna embuto ne basigulwa abasajja ne babatwala. Kugamba kyandibadde nga kya mugaso nnyo okulaba nti omutindiro gw'okusoma gusitulwa, abaana abawala ne babanga kutwalira wamu n'abalenzi ne babanga basomera mu masomero agajja okubawa omusingi omulungi ogujja okubakkiriza okweyongerayo mu kusoma. Ku mukolo guno Nnaabagereka awaddeyo yaafeesi ye eri omwana omuwala omugave Namakula Triabria atuulemu okumala akaseera okumuyigiriza okwekkiririzaamu okufuuka ekyo kyagala okubeera mu biseera eby'omu maaso. Omwana omuwala omulala Joyce Kaidu Masi abuulidde Nnaabagereka ebimu ku bizibu bye bayitamu naddala mu kiseera kino ekyalumima mawuggwe. Amanya gange nze Kaidu Masi Joyce okubeebuyukwe. Mbadde njagala okwebaza Nnaabagereka olw'okutuzaamu amaanyi ng'abawala n'okutulaga ekkubo nti tusobola okufuuka abakazi ab'amaanyi bwe tuba tusigadde twekkiririzaamu era nga tweyisa bulungi. Maama, abawala bakyasigadde mabega olw'ebizibu bingi n'ebibasoomooza bingi. Ebimu ku byo kwe kufumbirwa nga bakyali bato, okufuna embuto nga tebenneetuuka, ate abaana abawala bafuna embuto nga tebannaba kwetuuka bava mu masomero ekitegeeza tebasobola kufuna future nnungi. Maama, olwa COVID-19 tubadde tetukyasoma. Abawala abasinga okubobeera ku ssomero bamala obudde ku street nga batunda paani, abalala nga bakola emirimu emibi ddala. Maama, abamu ku ffe nga tusoma ku online, abawala tebasobola kusoma ku mutimbagano kubanga tebalina busobozi. Maama, tubadde tusaba at least tufuneyo engeri endala ey'okusoma tusobole obutasemba mu buli kimu.
Irene Kagoya okuva mu kitongole ekya World Vision nga kino kirwanira n'eddembe ly'abaana asabye gavumenti n'abantu bonna abakwatibwako ensonga batuukirize obuvunaanyizibwa bwabwe eri omwana omuwala kiyambeko okwongera okunnyikiza eddembe ly'abaana. Ffe nga ekitongole ekya World Vision olunaku lwa leero lubadde lunaku lukulu nnyo kuba lwe lunaku lwe tutuula ne tufumiitiriza ku kiki ekibaddewo ngeri ki gye tusobodde okugenda nga tukulankulanya embeera z'abaana b'obuwala mu nsi eno yaffe Uganda ne tufumiitiriza ku bizibu ki ebikyaliwo bye tuyinza okulaba nti gavumenti n'abantu abalala bateekako essira okulaba nti embeera n'obulamu bw'omwana w'obuwala butereera ate basobola okubeera ekyo kyonna kye bandyagadde nga teri kibaziyiza. Tukubiriza gavumenti, tukubiriza buli omu mu kiti kye, abazadde ffenna tufube nnyo tuteekeko essira okulaba nti omwana w'obuwala asobola okutuukiriza ekirooto kye nga teri kimulemesezza. Musaza Busiro abatuuze b'ensangi basitudde butenkundi ku nsonga za munnaabwe yakubwa amasasi agamuttirawo nga baagala omusirikale oyo eyamutta atwalibwe mangu mu kkooti awere ennembe n'ogw'okutta omuntu. Kinajjukirwa nti nga 3 omwezi guno ogw'ekkumi omuduumizi wa poliisi ensangi DPC Medad Asiimwe yakuba omuvubuka Kulumba John amasasi nga gano gamukkiririza awezira kumwa ng'amulanga okumenya ebiragiro bya kafyu naye nga n'okutuuka kaakano abatuuze bagamba nti bamulabangako ono mu kkooti nga kibaleetedde okutya. Abatuuze nga waliwo n'abooluganda lw'omugenzi Kulumba John bagamba nti okuva poliisi lwe yabaweereza amabugo obukadde 5 obw'ensimbi tebalina kirala kye bawuliza ku musirikale ono eyatta omuntu waabwe yakwatibwa nga kaakano bali mu kutya nti ensonga zaabwe zandifiiraawo ne zigenda zityo. Bano bagamba nti kirabika waliwo olukwe olw'okubalemesa okugoberera ensonga zino kyokka ne balayira nti tebagenda kukikkiriza. Tunafuna okugamba nti oba tuwuliziganya ne bali oba omusango bagukoze bwe bati nti oba omusajja bamuleeta mu kkooti olunaku bwe luti nti oba kiteri twagala tumulabe ng'ali mu kkooti naye nga gatulabyeko tetumayina gy'ali okuba we yakwatibwa tetumulabanga nako batugamba bwe baamukwata. Wabula Kyabasa bwetuukiridde amyuka ayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano Luka Osigire agambye nti wakyaliwo okunoonyereza okugenda mu maaso n'oluvannyuma nti bakutegeeza ensi eno ekiddako ku musirikale waabwe. Musaza Buddu abatuuze ku byalo 4 mu muluka gw'e Betelehemu mu ggombolola y'e Nabigasa ekyotera abali mu bifo awagenda okuyita omudumu gw'amafuta baagala baliyirirwe ensimbi ezijja mu bintu byabwe mu kifo ky'okubanyigiriza. Omusasi waffe Ssozi Ssekimpi Lwazi yalina ebikirawo. Mu lukiiko olutuuziddwa ku kyalo Luseese nga lubaddemu ebyalo 4 okuli Lyabuguma, Kituntu, Kanga awamu ne Luseese wennyini abatuuze bategeezezza ensimbi ezabagerekerwa mu bintu byabwe ekitongole ekya New Plan ekigenda okukola omulimo ogw'okutambuza omudumu gw'amafuta okugatta ku ggwanga erya Tanzania tintono nnyo bw'ogeraageranya n'ensimbi ezaagerekebwa banna disitulikiti endala nga Lwengo awamu ne Bannarakayi. Abatuuze bakulembeddwamu Seru John bategeezezza nti newankubadde babasabye okuggulawo akawunti mu bbanka bo tebagenda kukikola okuggyako ng'ab'ekitongole kino ekya New Plan bavuddeyo ne babanyonnyola. Seru John chairman w'ekitundu kino Luseese nafunye okwemulugunya mu bantu bange mumukubidde essimu nga muŋŋamba nti ku lw'okusooka abantu baggulewo akawunti. Abantu ne bagamba nti gulawo otya akawunti nga ssente ze mwabagamba si zezo ze baagala kubanga mwabawo empapula 2 buli lupapula lwogera lwabyo kati bamanyi kituufu kiki ekiri tusaba mutuyambe. Okusinziira ku kansala w'ekitundu kino Lukwago Lawrence ategeezezza nti ekifo kino kyalimu ebyobugagga bingi kyokka nga abano abaagenda babala ebyobugagga ba New Plan baagenda bafutyanka abatuuze ng'ensimbi ezaali zabalirwa ate bo si ze baateeka ku mpapula. Kwa CBS FM nze Sose Kimpirwazi kyotera. Musaza Buweekula abakulira ekibuga Mubende bawanjaze olw'ensimbi entono ze balina nga kibalemesezza emirimu. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu alina ebikirawo. Abakulembeze munisipaali y'e Mubende bawanjagidde gavumenti okwongera okubakwasizaako basobole okutuusa enkulaakulana eri abantu abagiba abangi obuteddiza
Meya wa Mubende Municipality Salongo Sakizivu Innocent ategeezezza nti balina okusoomoozebwa kw'amaanyi olw'amakubo amabi ennyo mu kitundu kino ge bagamba nti gano gabalemeredde olw'ensimbi entono ze bafuna. Kuno agasseeko n'obutale bwe baamenya gye buvuddeko naye nga najja buli eno buwezezza ebbanga lya myaka 2 mirambirira nga tebasobolanga kubuzzangawo ekintu ekibatadde ku bunkenke obutalojjeka. Wano we basinzidde ne bawanjagira minisita w'eby'ettaka mu ggwanga Judith Nabakooba abayamba abatuusiza eddoboozi lyabwe eri gavumenti ebongere ku nsimbi basobole okulaba nga bazzaawo ebintu bino byonna ebyayonoonebwa kwogatta n'okukola amakubo ag'enjawulo. Salongo Innocent Sakizivu Meya annyonnyodde nti senga ensimbi zibeera zibalira bisenge ne ziweebwa Mubende Municipality balina essuubi ly'amaanyi nti bagenda kukola ekyukakyuka mu kibuga kino okulaba nga batuusa enkulaakulana ku bantu abagibabanja buli lunaku. Sebuufu baana ba Kinto, CBS FM Mubende. Okuddayo mu ssaza Buddu omubaka akiikirira Kalungu East mu ssetteesezo wa Uganda Katabaazi Katongole Francis asabye bannayuganda bonna beenyigire mu lutalo olw'okulwanyisa ekibbattaka era bakolere wamu n'abaka ba paalamenti nga balwanyisa eky'okuggyawo ettaka lya Mayiro. Omubaka Francis Katabaazi Katongole asinzidde ku kyalo Bujubi mu ggombolola y'Ekyamuliibwa n'agamba nti bangi ku bannayuganda banyigirizibwa wabula nga abasinga batya okuvaayo okwerwanako kyokka nti ate bwe wabaawo abeesoboddeyo okubalwanirira naddala ku nsonga z'ettaka tebabawa buwagizi bumala ekiviiriddeko ensonga zino obutaggwamu buvuyo. Ye Reverend Father Julius Luswata asinzidde wano n'asaba abaami n'abakyala mu maka batuukirize obuvunaanyizibwa bwabwe kikendeeze ku butabanguko mu maka obweyongedde. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 8 n'amawulire amalala tova ku mukutu Kyabasa.